Obunkenke ku Tamale Junior esaidi eno ate nga munnange King Saha wuuno bimusobedde esaidi eno ali mukakasa munnange era n'oluyimba lwe ate nkufa bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati ogi ngenda kubeera nga ate nga nkutuusako munnange era nga ngenda kubeera nga ntandika munnange wali n'ekiri mu ddwaliro ewa Tamale Junior ku accident munnange yabadde emutuuseko esaidi eno omwana mulenzi era nga munnange aba kamera munnange babadde bagobeddwayo wali abamu kale babadde bakwata vidiyo nga abasawo nga babakola ki nga babagoba era nga bulaba munnange mu katambi obunkenke nga we buyimiridde mu ddwaliro esayidi eno. Sorry. What's your puppy over? I like bwekityo nno ate bwe kiri mu kutambula era nga nja kubanga kuwa update yonna enafaayo ate ku mwana mulenzi munnange ate Tamale Junior esaidi eyo kati kankuggyeyoko ate nkutegeezeeko nti nno King Saha munnange ali eno era nga abadde mu kyalo naye nga munnange bakiri owedde ali mukola challenge wali ku luyimba lwe munnange ate nkufa awo nga bw'olaba omuganda wange nga akyayongera munnange ate okola ki okubeera nga akyakakasa oluyimba lwe era nga bw'olaba awo. Era nga ku sayidi emu nga nkyaliko n'omuyimbi munnange ate King Saha era ku sayidi emu yagoyinzeeko ku wali ate live era wali era nga bw'olaba munnange naye mu katambi kano kwabadde kuteereddwako oluyimba luno munnange ate lweyongedde okubeera nga ate lukwata abantu munnange ate omubabiro era nga babadde balukozemuko kalimikisi munnange wali ku ddoboozi eryabadde litambula wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok era nga bw'olaba awo. Bwekityo nno ate munnange bwe kiri mu kutambula bwe nti bwe nkyekizeko ne ku mwana mulenzi ate King Saha era nga nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo ate ku muyimbi ono ngenda kubeera nga nkomawo kakasa nti no subscribinga obeera nga tonnaba video osobola ogimpya like nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso yo katono nnyo bwekiti.